Kale omukutu baguyita Buzz Sport Trend kwe tusinzira okuweereza yonna gy'osinzira okutulaba nkubuuzizzaako webale nnyo gezaako kulabika nti okwasaganya nga bulijjo it's your boy Fred Zaa nga bulijjo niramba ngo byebumala gezaako kulabika nti tulambula nsonga z'entertainment ate ekitambula weekend ewedde ne weekend gye tutambuddeko gye twakatandika over the weekend social media ebadde nnyo ekutte nnyo omuliro olw'ensonga z'omukyala Stacia Mayanja. Stacia Mayanja yavaayo n'alaga okunyigirizibwa n'embeera embi eyitibwamu abantu bonna abagenze ku byebyo. Netulowooza nti oba oli abo afuuse eddoboozi eri abo abantu abatasobola kwogera abatasobola kulabika nti bawulirizibwa. We remember some days back myaka egiseewo giri mitonotono omukyala ono Stacia Mayanja yasulawo career ye ey'okuyimba yali successful. She was a big star, yali artist w'amaanyi, celebrated artist. Ng'obula newoga nti Stacia Mayanja omutegese alina crowds paka nakati abantu bakyamwagala bw'oyita mu comments n'ebintu ebiva mu social media newala abantu bamumisinga they really love her. Obajjukira ndi bano abakyala abakuba omuziki banne byaleka e Uganda bwe twogera kwawo tumuliko Molini Nantume ba Catherine Kusaasira balinga nabo mu group ya Eagles Production walaba nga bonna bakyafokasinze ku career zaabwe bageza okulabika nti bakwasaganya endongo. Abajjukira Eagles Production ebiseera ebyo mulembe gw'aba Stacia bebasobola okubuulira how hot and big Stacia Mayanja kikyali. Ono yavudde emegakaawo n'alaga embeera gye bayitamu nga bagenze ku byeyeyo kunyigirizibwa kwe bayitamu emirimu emikyafu gye bakola kuyoola musaayi kola biki ebyo ebyenyaze ebyo kulongosa toilets n'ebyo ebifaanaganako bityo. Twalowooza nti oba oliawo kino bakikoze mutima mulungi gezaako kulabika nga oba oliawo alaga nsi what happens outside there. Wabula ate kino tekyasanyusiza abantu abawulira ddala bangi era abamu ku bo banyiize naddala abaselebu abali mu bitundu ebyo mu nseze z'ebweru abafulumamuko banyiize n'abalala bakaddamu abawulirako ddala ne bamwambalira bano abamu nga bamuvuma ebiwavu n'ebisongovu ku social media abamu ne bamuddayo ku mutimbagano gwa TikTok ne bamulangira nti lwaki otuswaza abamu tuliyo ntukola emirimu gyaffe twagala famire zaffe zimanye ng'okujja n'otandika okwogera emirimu gye tukola bo bakirabye ng'ate okwagala okwanika obuziina bwabwe era bamwogedde ebigambo bingi nnyo wano ebimu ku nsonga ezamuviiriddeko naye okuva mu mbeera era n'atabuka wano yasinze n'alyoka abawalabula n'abagamba nti bagundi abo nali nkeera ku makya okugulawo TikTok eno sirina gwe nayita bwe nali nkeera ku makya okugenda ku TikTok eno saasa balukusa kuva wa muntu bwe nali nkeera ku makya okugera bye nayogera nabyogera nga njagala gatta ddoboozi lya Munnayuganda ku muntu oli omulala amanye nti ffe abali eno tetuli mu mirembe gyokka so bwe munangenda ennyo nja bavuma nange era Stacia Mayanja yavudde mu mbeera n'abagamba nti agenda avuma bonna abagezaako kulabika nti bamwambalira n'okumwogera ebisongovu ku social media okwo naddala ku TikTok. Alinaku zino afuuse TikToker ow'amaanyi era biseera bino oba okyalawo ng'akuwaayo akayimba era kati abagala okukola challenge z'ennyimba gwe banoonya kati bakolera bu challenge omukyala oyo Stacia Mayanja yavudde mu mbeera olwamu ku banne abadde bamutabukiringa bagamba nti yakoze kikyamu ky'okulabika nti exposing emirimu gyabwe gye bakola abantu abali ku byo. Kinajjukira nti bannyo aba celebrities ab'enjawulo nga kuli Katongole omutongole yali radio personnel wano kwe kuli Selector Williams yali radio personnel awo yali akola ku Radio Sapienza kwe kuli Case celebrity media personnel yali akola Lugamba okwanikati Kalakata kwe kuli bagundi ono yali wabukedde bangi abavuddewo abagenza idea eyo n'abayimbi abawulirako ddala ba New York bakulosinga kati baliyo gye bakwasaganyiza obulamu n'abalala abayimbi abawulirako ddala nti bano bonna bavuddewo ne basulawo career zaabwe ne bagenda ebweyo basobole okugezaako kulabika nti banonze ekigulira Magala Eddiba Naira Ali baliroketinga kati gye bawangayira obulamu bwabwe busigadde ne Naira Ali neera mu issue yemu yavaayo ke mabega era naye n'alambula embeera gy'ayitamu ng'anyola nti bwe yali yakagenda ebweru eyo yasooka kunaaza bakadde ebintu ebifaanaganako. So abantu bano bankubadde nti we give them respect from this side bwe baba bamaze okuva wano nga bamaanyi their celebrities ate beegomba nga batuuse naye ate obulamu bwe bayitamu bwandibanga si bwangu. So kati abamu ku bo tebaagala ku exposinga bunafu bwabwe na mbeera gye bayitamu olw'okuba nti bakuwaako kati n'atakulaga nti ali mu kuyoola muzira n'akuwaako ng'afunyemuko obudde obusanyukamuko nolowooza nti obulamu bali mirembe myerere naye ng'ate abamu babeera mu kufaita nakugezaako kulabika nti basinze. So bayambalire Stacia Mayanja nga bamugamba nti bakooya akamanyo n'olugezigezi lw'ayina agezaako kulabika nti alabisa n'okwanika obuziina bwabwe. Omukutu baguyita Buzz Sport Trend kwe tuli but ne Stacia Mayanja bw'anaavuddeyo n'ensonga era kujja kuddamu mbikuwe twewaayo gobereza kulabika nti tugoberera buli nsonga yonna nekiba kigezezza kulabika kitambula mu entertainment atubikube ate mu bujjuvu bwabyo. Nsaba Katonda akunkumire olunaku olwayo tujja kuddamu tukwatagane mu programu ndala mbere bulungi mweraba.